All right. Mwana wana watu abekumidde ku Bukedde TV. Nadala ababaddewo nga tutandika yonna gye twaviiridde ddala okuviira ddala ku ssaawa 7 paka kati. Ninako omukulu omwe ngambye omukulu Wilson angambye buno obulungi bumuluma ye kayimba kabadde asuubira. Wilson nange. Ate ni wono omukulu Badru Sebutinde ye abadde amanya akayimba ka Spice Diana Sirirejula. Kagendo chikuba nage okay ya radio okuva mu Talent Africa ogambotya bizo greatest Plex Media kwali Mama Sean alingambe kwali ne honorable Oren Derek Musa Ssemwanga brifrenga tuva wano kati nimbanga byakade katwala ennyimba z'okubyensoka okwebaza perception ne receiving ya gundi audience y'abana Uganda ne gundi engeri gye zikyuseemu olaba abantu bwedda akayimba ke bagamba kolika badasubira kunambe mu bulungi bulumu obulungi bunuma nti force yava kuki ku social media kayimba kali kamanyi ku TikTok wawona kakitegeza avenues ezipromoting endongo zikyuse tokyasobola kuka promotinga ku mainstream gundi koka otekeddwa okubanga oyitako newalala then nekirala mulimu abayimbi nga bamaanyi naye okuyimba kwokka tekikyetagisa kola ki nti okufula w'amaanyi because by look of things omuyimbi w'omwaka omuyimbi ayandibadde ayogerwako Walukaga Shafiki lonchi ya musala omwaka guli ogwaggwa n'akoma omwaka guno nga tuloze egenda kugaana tebijja kukola ki akubya akayimba ke tuli maje akubya akayimba kanzunzu abadde ne successful concert abadde ne gundi atuyise ne tubeera mu listeners party naye tewali amwogerako kitegeeza ki nti endongo neki n'abantu bano bennyini abatambuza endongo tebyawukana nti byonna oyinza okubikola naye woba teweewadde bantu tosobola kuvaayo King Saha ekimufudde owakabi wuyo ku namba emu buyaze mbwa president bwa wuna akoze bwati it has been show business okwongera ku ndongo yeri endala King Saha okusingira ddala tunulidde ki King Saha wano ekisokera ddala endongo kulwana gye yatandikira kulwana nga byakulwana era kyovulawo yayimba okulwana zaakayo ng'avuma bebekulu ensi yonna nemuwagira we yajja muwuma nga bakyankalanya ne tumwagala byonna byabadde mu bantu byonna Simon n'ekirala etwogedde ku bayimbi abali established naye ne bano wammanga nabo tubawe credit nti we mulemezaamu omwaka guno mugenda kuba inshallah tulinamu amuganda nga baza tuinamu ba Roma ba Joyranda tuinamu ba Alien Skin tuinamu ba Benty Boys okyegera nti mukyali bato naye temuzikiza mulemezeemu ani Ronald alimpa anti naye kawanaawo n'akabenje naye alemezeemu bonna ne ba video directors tubawe respect bannange munekimira abadde amanyi nti nno Salongo akayimba akabadde kagenda kulya ekisooka olunagira nga otugamba Shakira naye January nga 13 atulina ekivulu kya mwana muwala gwe bayita Spice Diana tubakulisayo abazze mu bivulu bya Bukedde TV na Mutima byonna bye twataddemu ssente mwenna mwebale tuwagira mwebale tubeeza mwebale kwagala masannaale kuzwe abajja kuzuwa owange nfuna alo bu message bungamba lwaki mwoyo ali mu namba emu message bundibwa neno muwomya one Shiba muyimbi munene abadde ne successful show byonna abikoze n'amawulire okuva we yave wa Jeff n'okujja engeri gye yeekubyemu mu bantu muyimbi munene nti Shiba munene ayina fan base ennene nti kati Shiba ne wakolola bukolozi kiba kyakabi yakoze eki yegasse ne Saha kyengeza kwali okugamba ti Saha abadde muyimbi mulungi naye nga tatuli kumpi guno omwaka okuva we twatandika ebyokulonda bya wuma n'atandika okutubeera kumpi ne fact kyenkugambye nti endongo yaffe omusingi gwe yazimbibwako lya fitina funtula kati naddayo ku musingi gw'endongo yaffe ey'ennugu tizaakayo ffenna tukimanyi gwe yakola ki oba ekimba kinene ekivulu kye yasembeyo okukola wano ku Serena nakyo byonna combination y'abayimbi abanene birimu n'omukisa birimu ne Katonda okusalawo omaye endongo n'abantu balowooza yakusaddaaka mbuzi ku nsozi ne Katonda waakola Katonda n'emikisa byonna bikola era omuwoomu yaliko enkya bujja keera nga Gasha Mutoni yaliko naye nga waliwo DJ muganda wange yattiddwa
eyattiddwa Scafo yazanye nnyo oluyimba ne bamutta bamusabya bamurequestinze azanye Ssaalongo ne bamutta egega amawulire ge tufunye okuva mu balirwane Kenya nga tumalako omwaka. Alright. Okola program ki abantu bajjukiza? Program oluyimba lwo ebeerawo ssaawa 7 ez'emisana era enkyandoza tuli butoola okitegeera. So akabiri kawasibye ko bayita batya? Okayita Sindone. Naye kabuli obudde butulidde empinga njagala okwebaza abantu be twakoze nabo olunaku lw'olwaleero Nankya Jomi Ibra banange omukulu wa Ssemwanga omukulu Simo shono yatandikira wala erimu Wandera erimu Ivan Seruwaji erimu Faridi Mpaji erimu Rasta erimu Ssaalongo Kayiira erimu Alex Gita erimu DJ erimu Sona Ben olabuzije gye mbadde bannaye bona by the tuwebaza efforts zaabwe kati mutukirize tugendeko ndowooza ku big club tweyagale muganda wange n'omukulu Kimura tumutumideko nnyo akayimbako kalidde mpanga mu mpanga kayimba ki 2971 munange olunaku lw'olwaleero show wetu tujunzise ey'omwaka n'abakulu mu nnyumba omukulu Simo Sako n'omukulu Ssemwanga okitegeera so tulabagane olunaku lw'enkya ku ssaawa 7 ez'emisana mu program oluyimba lwo mbagala nnyo mbagaliza omwaka omujja omulungi ogw'emirembe mweyagale paka